Bassebo ne bannyabo abali ku mukutu guno gwa Solomon Kaweesa Reports, sanyuka nnyo buli lwe nzija wano nga munindiridde ng'akawango k'omu lugenzi kaba batugambe Kasabbando alindirira ennooni y'olusuku. Ekyamazima kya muzizo okulaba nga waliwo akaalakaala n'amajooba n'obujongo ne weebuuza nti agenda mu bukukumbo. Kale mmwe kinsanyusa okuba nga mujja wano eno okuyiga n'okutegeera ebintu bingi ebikwata ku Bwakabaka bwa Buganda n'ennono za Buganda oba ennono ya Buganda. Kasoole w'eggomba tukimanyi nti aliibwa na mbiro, ensonga lwaki mundaba nga wabaawo ekiguddewo nyanguwa mangu okuvaayo ntangaaze mpabule abantu tuleme kubeera nga tuwaba. N'olwaleero nzise ku nsonga z'omukulu Lumbuye byabadde ayogera ku Nnaalongo oba mmwe gwe mwandiyise Nnaalongo AK47, ate ffe lwenzize mbagamba nti ffe tubadde tumumanyi ate mu mbeera ndala ya butonzi. Yayogedde ebigambo bingi omukulu oyo, naye njagala nziremu ebimu ku byo n'okuba nga ngezaako okutereeza. Okusooka kwa byonna, Lumbuye njagala okumutegeeza oba okutegeeza mwami Lumbuye ng'omu sibangako na buzibu naawe n'ebigambo by'oyogera simanyi gy'obijja, wadde ebimu biba bituufu ebirala nga si bituufu. Kati ate bwe kituuka ku birimu Obwakabaka bwa Buganda, ebyo ffe abamu ku baatoolebwa ku buyinza okuba nga tubiwabulako. Kakati ebyo si kiwanga ne woba oli mugezi eyenkanawa oba osobola okubaako ne kyonsinga, kuba mbimanyi, mbigoberera, sobola okubifuna mu ngeri zonna, mu bubaka obw'enjawulo oba abantu b'osobola okwogera nabo n'abo b'otasobola kwogera nabo. Kale nkyogera nkikakasa nti byenjogerako mba mbimanyi na mbitegeera. Ate bwe kituuka ku famire ya Nnaalongo ono mba ngimanyi kuba nalwawo nnyo nga mbalimu n'omuntu gwe wabadde ogezaako okwogerako era gw'oludde ebbanga nga olinnyirira n'okwogerako mu ngeri ezimuweebuula, naye ate wano olina we wayiseemuko n'ofutyanka n'Obuganda. Njagala ntandike nga gwe kennyini naawe nkusomesa oba okubuulira engeri Nnaalongo AK47 nga bwe mwagala okumuyita bwe yajja okusisinkana omulangira oyo Nakibinge gwe wayogeddeko n'oteeka mu bufaananyi n'abantu n'obagamba nti ntera okumukyaza. Kakati mu butambi obwasembayo nabagamba nti emboozi gye nabanyumiza nagijja ku Nnaalongo era abafamire ye abamu bakimanyi nti yaginyumiza, era ne mbagamba nti yali anaatera okukkiriza okumpa interview mu kamera mubanjulire mu butongole mutegeere Nnaalongo AK47 yabulirawa, akola ki era yakomawo atya. Omukyalo ono nga yannyumiza nti mu bulamu bwe na byonna bye yakola emyaka gye 8 nga tannasisinkana musajja ono yali amuloota, ng'era aloota omuntu oyo ng'amulaba naye nga yeebuuza amugjawa. Era kyamutwalira emyezi 3 okutambula ng'ayigga anoonya omusajja oyo ng'akomyewo mu Uganda. Njogera ku myaka ng'ena emabega, mwaka gwa 2022. Byenjogerako bino ne famire ebimanyi. Emyezi 3 era abakiwakanye musobola okunoonya ku muvubuka bamuyita Mukose. Mukose balina chano yaabwe okwo nabo bakyazangako ku mulangira oyo, chano eyo eyitibwa The Alternative. Basobola nabo okukubuulira nti ye kwe yalaba omusajja oyo
n'agamba ono ye muntu gwe mbadde ndoota. Naye nga byonna agezaako okubidduka olw'ensonga nti teyamanya kiki kyali bulungi era teyasooka kumanya ayina kukisitula atya. Naye nga abakulu abamukulira bamulagirira musajja oyo nti bw'oli musanga yagenda okuyambako ku kyokukola. Kakati nempulira ebigambo bye wayogedde nti omulangira oyo gwe yasisinkana Mbega kiswaza n'okwogera n'ogamba nti Mbega wa gavumenti, abantu gavumenti bezze planting okusportinga abantu bwe batyo. Naye ate nojja gwe kennyini n'otugamba nti Nnaalongo ono yaliko empewo ezitalina alina empewo ez'ensi yonna ez'amaanyi. Kituufu yali maama wa mbiri zonna mu nsi yonna, si mu Uganda oba mu Buganda, mu nsi yonna ye yali maama w'embiri. Kitegeeza yaliko amaanyi mangi nga bwenja okukumenyeramenyeramu maaso eyo. Maama ono alina amaanyi n'ogamba nti omusajja ono Nakibinge era si Muganda, n'otubulira n'eggwanga gy'ava n'otugamba nti Munyarwanda. Kati ne neebuuza, omuntu alina amaanyi amangi bwe gati, empewo za Buganda nga bwe wazoogerako z'otomanyi na kumanya, ne zimusitula bulungi ne zimulinnyisa ennyonyi ne zimugamba vva ku mulimu gwo oddayo Uganda okubaako emirimu gy'okola. Empewo ezo ne zimutuusiza ku mbega eyamusipotinga, ne zimutuusiza ku musajja Omunyarwanda nga zo teziraba, zo nsiru. Ezo ziba zikyali mpewo ezitasobola na kulaba kintu kyangu bwe kityo. Tukozesemu logic kuba wano watuweebu. Ezo ziba zikyali mpewo ezitasobola kwekengera na kulaba bulabe we buli. Awo nno twalimbyemu. Kakati nojja otugamba nja kubamba twala mpola mpola. Watubuulidde omusajja Munyarwanda, Mbega wa gavumenti era empewo tezaamulaba. Naye ndowooza Nnaalongo kulabika wali tomumanyi bulungi kuba tewamusembererako, obadde omuwulirira eyo ttake ne byakolera eno e Uganda. Naye kankubuulire ku Nnaalongo. Nnaalongo oyo abadde atuulwako empewo ez'abannaalongo abalala ab'amaanyi 8. Abamanyi ebyafaayo bya Buganda mukimanyi nti twalinako Nambi, twalinako Nabuzaana, twalinako Namirembe, twalinako Nakku, kane tujja tubeera ne Namambi. Ekyo ekitiibwa kyabaddemu mwenna kye nababuulirako luli. Kazaala Mawanga, omulezi w'abaana. Naye nga bonna bano benkumenyera mu butonzi bwa Buganda oba obwensi, bonna bakabeerawo 102 buli omu, oba kale 102 ng'abamu bwe mutera okubala. Naye nga kuba mutuulako tekubaddeeko wa 10, tekubaddeeko wa 2 oba wa 3, abadde atuulwako okuva ku asooka mpaka ku w'omukaaga bokka. Kitegeeza abo be b'amaanyi. Kati awo oba obadde tomanyi Nnaalongo, oba obadde tomanyi n'abantu bamutuulako, empewo ezimwogererako, empewo ezibadde zimukozesa ebyo byonna okuwonya n'amazzi. Katambi Nakabalaga ne mbateerawo ko aba TikTok ne comment y'omuntu omu eyantuukirira n'aŋŋamba nti ye yagenda mu ddwaliro ne bamugamba ensekeze zaali zaazibikira nga bamugamba tosobola kuzaala. Bwe yagenda ewa Nnaalongo ono yamuteeka buteesi mazzi ku lubuto n'azaala abalongo. Mukyalo oyo gy'ali abalala abazaaliddewo mu bimanyi n'ebirala ebizze bibeera wabawoneddewo endwadde. Mwabe ebitambo sibala, mwatindigganga eŋŋendo ne be nalagirirangayo nga mugendayo mu kusaaga ne muvaayo nga mutendereza. Kakati munnange
oyo yenna alongo gubadde tomanyi gwogamba nti empewo za Armstrong ne zimuteeka ku Munyarwanda n'amuwa obutwa n'afa. Famire n'ekyo kyaginyiizizzaamu wabadde olowooza obawa information era bandyagadde obaweerezeeko ne ku bujulizi postmortem gye wakoze ekakasa nti ddala omuntu waabwe yafudde butwa, nabyo baagala babimanye. Kakati omusajja oyo Omunyarwanda ffenna twabadde tumwewuunya bwe bamwogeddeko, nga nange njagala ddala gye baamutendekera gye mba ntwala omwana wange asomere eyo bamutendeke, mmanye ndabe ne ku baamutendeka bwe baba ye baamutendeka n'afuuka bw'atyo ng'asipootinga n'aliko empewo n'amuleeta n'amutta, abaamutendeka bo bafaanana batya, bali mu maanyi ki kweri abo bantu oba bakatonda? Njagala mbalabeko gwe ne batendeka Omunyarwanda n'atuuka ne ku extent esobola okuwandiika ku bika bya Buganda n'atuwa information etaaliwo. Abo nga basomesa ne basomesa Omunyarwanda ne bamuteekamu n'amaanyi agasobola okulanga ebirijja n'asobola n'okutubuulira ebyaliwo bye twali tetumanyi n'abawandiisi bye beerabira. Oyo aba Munyarwanda nabaki? Twagala munnaye naffe tutendekereyo abaana. Abamu muyinza okwebuuza nti yalanga ki? Abazze bagoberera omukutu ogwo gwe njogeddeko ogwa The Alternative, omusajja oyo yalanga n'abagamba nti jjajjaabwe baabalangira Ssebunywa Nsereko, n'abagamba nti agenda kujjanywe kabaka owa Buganda. Ebyatuukirira kabaka teyalwala, teyaddugala kuba kabaka talwala. Simmwe bamu abaavaayo era ne mutyebekawo ebigambo tibamuteze emmimbiri, mwe bamu, naye ng'ono yakiranga nga tekinnaba. Kanzire ku Masiro, Amasiro yagalanga nga tegannaba kujja, n'atuukirira n'abakulu n'ababuulira ekyokukola nga bwe yali Ssebunywa Nsereko bwe yatuukirira ab'Ekkobe n'Ekinyomo n'ababuulira kye bateekeddwa okukola. Ab'Ekinyomo n'Ekkobe mmanyi temusobola kumpakanya kuba Omulangira ono yabatuukirira era mukimanyi yabatuukirira n'ekyokukola yakibagamba nimutakikola. Kakati ne ku Masiro era yatuukirira abantu n'abagamba nti gagenda nno kujja 2010 tegajja. Temwavayo ne mubityebeka nti baagokyezza nakati bwe mukyalowooza. Ne tufunayo omukungu omu eyajja ku muzindaalo n'atugamba nti mu April 2014 Amasiro gagenda kuba gawedde. Omusajja y'omu ono n'avaayo ye n'abongeramu n'abagamba mbongeddemu okutuuka mu 2018 bwe muba mugamaze mujje mutemeko omutwe. N'abagamba nti waliwo ennono eteekeddwa okugoberera nga bazimba amasiro ago. Omukungu y'omu n'akomawo n'agamba Abaganda abamu beenonooza. Omuganda omutuufu yabeera Omuganda ow'ennono, kye kitutuumya Abaganda ab'ennono kuba ffe tuliwo kunonooza. Oba munfuna Omuganda omutuufu abaawo kunonooza era buli kimu yakikola agoberera nnono. Kakuba okukuza abaana waliwo ennono mwe tukuliza abaana, waliwo bye tunonooza nga tukuza abaana. Buli kimu kakuba okulya emmere Omuganda alina byanonooza. Tuli Baganda bannono. Kakati ne bamuvuma okunonooza gye byaggweera nga be bamu bakomyewo nga batubuulira waliwo ennono eteekeddwa okugoberera. Ebyo byonna yabyogera mu butambi bw'enzize enkola naye. Natuulako naye lumu akatambi abazze bandaba musobola okukasokoolayo n'agamba nti jjajjaffe Musisi Mutenza ggulu tawe kyejja agenda kugenda atambulemu, agenda kukyakalamu bwe yaŋŋambye.
era ye musisi bw'aba anaatambula abagamba agenze kucakala. Wayita Mbale yakuba eyo ettaka egy'oli akatambi weekali osobola okugenda n'okalaba kali ku ccano yange. Omusajja n'abiranga bamwafa bameka eyo naye nga kyaliwo. Oyo ye Kabaka Musisi Mutenza Ggulu naye si mwangu era tatembeka. Ne tuvaawo omusajja ono n'ojja ogamba nti mufere ow'ebbaluwa awedde emirimu. N'otugamba nawulidde ku byettaka okuli eddwaliro ly'e Lubowa. Bameka abataalaba stories ezo ennyingi ze twakola ng'omusajja oyo alwanira ettaka eryo. Omusajja n'atuuka n'okugyayo ebyapa eby'omu myaka gya 3 ng'ebyabakulu kwe bagamba nti ettaka lyabwe nga byakolebwa lwa 6 mu interval ya ddakiika 15 nabirabako. Era bwe bakizuula nti ettaka si lyabwe baayagala batuule ate ku mmeeza. Naye ng'ono kyalwanirira ono Omunyarwanda okakasa nti abalangira n'abambejja bafuna mu kigendo okubeera awo, era nga ye ayagala ettaka balitwale ku liisi. Byenjogerako mubimanyi kuba tulina bannaalinnya be tumanyi obulungi nga okufuna ekyokulya n'okulya bawamma biwamme, nga ye balowoozaako omufere. Era twagala otulageyo endagaano oba ekyapa bwe yasayiningako nagga nti wano yatundawo decimals 5, wano yatundawo 10. Talina ttaka lye yali atunze Lubowa. Simanyi oba omanyi ebiri ku Lubowa, lwaki omusajja oyo tasobola kumutunda. Lubowa oyo aliko embuga za Buganda, mwabeeyita ab'empewo embuga zino muzimanyi. Okwo kwe kuli embuga ya Kaweekwe Gangu, kwe kuli embuga ya Kikwabanga, kwe kuli embuga ya Sematimba, kwe kuli embuga ya Maama Nazibanja, embuga ya Kattambwa. Waliwo n'oluzzi eyo lwabaleeteranga obuzibu lwe bayita Sserwendo era lwa Kattambwa. Kati ebyokeerwa otya n'otunda ebifo okuli embuga ezo nga n'ebika 36 birinako embuga ku Lubowa okwo. Abampakanya mubuuze ab'ebika byesinza kumenya kumalayo olw'obudde. Ebika birinako embuga okwo ng'okeera otunda. Omanyi ssente mmeka ze baali bamuteredde ku mmeeza olusozi olwo lwonna lugende lujjuleko za apartment ne ziwooteeri ennene? Omanyi mmeka? Omanyi bameka abeesenza okwo kati abaagala okutuula okuteesa beegule? Oba byonna obiwulira mu ŋŋambo. Oyinza okuba nga ebimu obadde tobimanyi n'okwogeza obutamanya ku bya Buganda, ne kati ababimanyi tutandise okwagala okuyigiriza. Ettaka ly'e Kajjansi wano we baali baagala okuzimba Econ City mujjukirira nalyo yalivunaanyizibwako. Era yabagala temusobola kuzimba Econ City awali era embuga ez'amaanyi. Mbadde mukimanyi nti embuga ya Kiwamirembe awo weeri endala, Maama Nakayima embuga eryawo, waliwo embuga ya Kabaka Ndawula, Maama Nandawula, embuga ya Kampi ne Wasozi n'eya Kibaate, zonna ziri okwo ku Kajjansi ng'okeera otunda awo. Era bino byonna ensonga zzenga azirambika. Econ City mwali mugirabi? Ababeerayo musobola okutubuulira, eyinza okuba yaggwa nga tetumanyi, mutuyambeko. So kaakati bw'otuula wansi n'oyogera ebigambo ebyo byonna, ffenna eno bibeera bitwewuunyisa, kubanga omuntu gw'oyogerako ffe tumuliraanye ebbanga ddene ninaffe n'atulema okutegeera. Bw'omutegeera nga tolina wano
ogenda kumutegeera oti omuntu atuulako omusambwa Bulange kuba Bulange gwe musambwa ogulangira ku balangira n'ayogera ebigambo ebitali bimu ebyaliwo ebiribaawo ebirijja oyo gwoba okyamusobola. Nawulidde n'erinnya Ssennono mu bigambo bye wayogedde. Erinnya Ssennono olabika tulimanyi. Ssennono, Nannono ne Nabulya. Amannya ago asatu ogoogerangako ogenderera kuba togamanyi. Buli woyogera ku mannya ago ne bwomenyako limu oba olombye Kabaka Kintu butereevu n'engeri gy'oba ogoogeddeko oba olumbye Kabaka Kintu butereevu. Naye ffe abamanyi eby'ennono bw'obanga endagaano eyakolebwa wakati wa Kabaka Kintu wakati wa Kabaka Mwanga Basammulekere Kirevu Ntende ne Ssekabaka yali ani awo omulala bwe baakola endagaano eyo yali Kabaka ki omulala baakola endagaano bakabaka baali basatu naye nga Kabaka Mwanga yaliko Kabaka Kintu yaliko ne Kabaka Nakibinge omulwanyamuli tezikya bbiri baakola endagaano abo abasatu. Kati simanyi oba baagikusomesaako eyo abatera okuwa ku information naye endagaano eyo bw'oba nga togimanyi ate ne Nakibinge tosobola kumwogerako. In fact bw'onaategeera endagaano eyo osobola okuntuukirira mu buntu n'engikunnyonnyola ojja kumanya nti tonnatuuka ku levo etandika obutandisi okulowooza ku kwogera ku Nakibinge okulowooza obulowoozi okumwogerako levo oba tonnagituukako. Naye nkusaba abamanyi eby'ennono obatuukirire obabuuze ku ndagaano y'abantu abo basatu bajja kubuulira era bo baba bamanyi bajja nakubuulira kyewawalampye. Ebintu ebimu tubigende mpola biyinza okuba nga bikola mpola naye ng'ate birumya bwe biba bimazeeyo. So muganda wange mukulu wange Lumbuye ensonga zino eza Buganda oluusi olina okusooka ne weebuuza. Ekya Nnaalongo okugenda gye yagenda nabagamba mu butambi buli nti yakiŋŋamba yakyogeranga nalumye nti nze ndiwo baŋŋambye ndiwo kaseera katono ffe abamu tetwabitegeera twalowooza agenda kujja alongose empewo zaffe emyaka 2-3 addeyo akola emirimu gye ffe tetwamanya nti agenda kukola emyaka 4 n'emyezi 2 agende. Obadde okimanyi nti Nnaalongo oyo yabadde asobola okubula obutuuzi n'obula olowooza Nakibinge yandibitebezza ati naye n'asalawo agende ng'omuntu wa bulijjo. Abamu abampulira bayinza okugamba oba ngudde eddalu byenjogera sikyabitegeera. Mbitegeera. Abafamire ya Nnaalongo musobola okunjulira tewali mukolo gwe mubaddeko na Nnaalongo n'atayogera bigambo bye mujjukira obulungi ku Ssaalongo. Ebisinga obukulu byenzijukira abadde nga abagamba tafunanga musajja amuwa mirembe ng'ono. In fact olunaku lwe naddamu okulaba Nnaalongo after the first day we met ew'omukulu ono yaŋŋamba nti naye kaweesa nkubuulire konze ahanyumiza sirabanga abasajja bajooga ng'ono konze ateera kujooga atya. Naŋŋamba bwe nali munoonya okumala emyezi 3
nefuna enamba ine mukubira sebo yaŋŋamba tagenda kunsisinkana Saalongo nagaana mugasi genda kusisinkana naye ebigambo bye yakozesa biri culture nnyo. Yamugamba nti Nalongo nzijukira nga abiŋŋamba nti yamugamba nti sisobola kusisinkana ng'oli bwereere si bwereere kati nga ggwe bw'okirowooza kyekugambye byali culture. N'amugamba nti ova kulima oyagala nze nkusiige ebizigo nga tonnaba kunaaba byebigambo Nalongo bye yaŋŋamba but later okufuna interpretation yakyo nakyo era waayita akabanga nenkizuula nti yalinga agamba nti ono talinaako kifundikwa kyonna we wali wenkutuusa Bwanalumbu yewoogamba nti ono yeetikkira bwe yagenda neyeerangirira ku Bwakabaka neyeetikkira ebyo tewabitegeera ate era tolibitegeera. Tomanyi lwaki Nakibinge baamuteekako ebifundikwa ebyo ekyo kyo togenda kukitegeera. Amaanyi oba nagamba oba amaanyi ag'obutonzi gaabasisinkanya. Kati bw'okwata ebigambo biri n'oleeta n'obutambi n'okomyawo n'obutambi bwe waleeta mbu nga bamutikkira ku Bwakabaka kikuzzaayo nti amaanyi g'alina okwegatta. Obutonzi bwegatta obwa Nalongo ne Saalongo buli omu asobola okukola kyateekeddwa okukola nga bali wamu kuba kyekyabagasa baalina bye bateekeddwa okukolera awamu. Si Bwakabaka bwe wayogerako wakola kividiyo awo n'ogaaba yafuuse kabaka nakiraba naye kati ebyo byonna wali tonnaba kubitegeera mu buwangwa nti wateekwa okubaawo okusomeka n'okusumikkirira okugenda mu maaso ebifundikwa bino ne bijjuzibwa amaanyi. Oba onfuna bano kwe kuba nti nagamba baasobola okuba Nalongo yaddayo e Bungereza n'aleeta Nalubaale n'amukomyawo. Kolooza kyandikoleddwa singa amaanyi ago gaali tegeegasse oba singa obutonzi tebwabateeka wamu. Ebigambo ebimu byogeze nga bwegendereza tubiwulira naye ne tusirika. Bino si byakwogera ku drone yawambye gundi ebyo tetusobola bikakasa ebyo musobola obyogerako naye bino tubimanyi tubiinako n'obuyinza tubiinako n'esse. Kati ekyo nakyo twayagadde tukisomese twayagadde abantu bakitegeere nti Buganda eri wakati mu mpagi y'obutonzi obw'obucwezi n'obwessese. Ekyakiwakanya oli waddembe okweyimbamu omuguwa oba n'okkakkana n'okola research n'okitegeera. Nakibinga abadde nga abanyumiza ensi z'Abazungu ez'enjawulo n'ebizibu bye balina nakiki kye bateekeddwa okukola okutereera. Muwoza my dream is to go to America naye nga bw'otuuka mu America n'oyingira n'ebibuga eby'amaanyi nga Los Angeles ku musana omulungi bakwokya n'ojjamu essaati n'otuula ku ttaapu bakuyire. Ensi ziyina ebizibu zino. Russia ekimanyi erina olubiri lwa Buganda lweteekeddwa okuzza Putin akimanyi. Australia bakimanyi nti balina olubiri lwa Buganda lwe bateekeddwa okuzza. Abadaaki bakimanyi. Kati byenjogera abamu beebuuza Buganda etuuka etya Russia. Ebyo nja batabulewo omutwe gambaleke we mutegeera naye nga mbabbiddeko ku bimu naye nga bino byonna mulangira abadde nga abyogera. Ebika bya Buganda nammwe n'ababuulira muteekeddwa kukola ki? Fe ab'effumbe yatubuulira naye bambiro za nkya tebawulira bamutwe munene. Ab'envubu mwate ababaddeko nnyo abagambye ebyange byebyo
obiwaddembe okumpakanya naye ng'ompakanya naawe oleeta facts ezizo ng'ate zitegeerekeka nga tosaakinze ku Google kuba nze sirina Google gye nsaakinga ne byenjogedde n'obisaakinga tebiriiyo tolina nakatabo mwogenda kubisanga oteekwa kubeera ng'oliko ekyenjawulo ku ggwe okubimanya okubitegeera n'obinyweza ne ku mutwe bwe mutulaba tusalaasala eyo tetuli ba bulijjo era bwe nzija nkyogera nenkuga nti n'oyo gundi si wa bulijjo taba wa bulijjo abatumanyi batumanyi nammwe oba oli awo muli tumanya akaseera bwe kaliba katuuse kenjagala okusembyayo eri mukulu lumbuye nti Naalongo ono bukyanse ebaawo abantu abatuddeko mu amaanyi gabaddemu bali 106 naye mu 106 Naalongo yasoose okuweza emyaka 4 emyaka 4 oyo abadde wa bulijjo empewo nezimuleeta nezimuteeka ku Munyarwanda n'amuwa n'obutwa n'atabulaba n'abuli oyo Naalongo ababadde bamuloga obamanyi gwe oba oyagala Bad Black atuule ku screen naye akunyumiza emboozi abadde bamuloga obamanyi ebibatuuseeko obimanyi eyobuuza Bad Black yabimanyi kuba naye yali kyaliiwe ndowooza oli muveeko nakibinge alina okwanukula tajja kwanukula kuba naffe ennaku zino twamuleka akungubage bw'alimaliriza n'awulira ng'akooye nga katuddamu twogera naye naye byonna byoyogera biba bimulumya kuba naye muntu biba birumya famire ye kuba yeemanya ekituufu ekyaliwo tosobola kusinziira eyo n'otugamba nti omanye ekyaliwo awo ng'ani yabikugamba ebya Buganda mubitulekere mubiveeko abandaba abalungi neyanziza nnyo akadde kano nate kemusazeewo mukkirize njogereko gye muli naye birala ebinajja nga birina engeri gye bibuzaabuzaamu ensi nabyo tujja kuvaayo tujje tubawe facts musobole okuba nga muyiga mumanye mutegeere n'abaliwandiika bwe mulijja mu biseera eby'omu maaso muliwandiika basinga beebuuza lwaki ffe tetuwandiika omugigi guno gwe mulimu temusoma ekirungi kasita tubibateera mu butambi munaawulirizanga obwo ne muyiga ne mumanya mbaagaliza okubeera obulungi yonna gye musinziira Mukama Katonda abankuumire mweraba.